okuddamu kwa Bobi Wine kusiagwa kwabadde kumatiza nga yabiye kyebalamye nnyo ekibuuzo Bujingo Bobi Wine bukyayogeranga kutulugunya abantu n'okuwamba abantu kyali kivuddewo kukyagenda mu maaso okutta omuntu n'okulya ebisiraga kiriwo ekikulu okutta omuntu kikulu omukozi kikulu bameka bona bibakomyewo nga tebalina njala namala ebbanga kitono naafa Bujingo yali atudde ku kituuti n'agamba nimulekerawo okuwamba abantu n'okutulugunya abantu kati agamba kyeggwanga nze nsobera n'abawuliriza Bujingo oba lwakuba tebamumanyi oyo omusajja munnanfuusi oyo omusajja mulimba oyo omusajja munnanfuusi musajja mulimba oyo musajja Bujingo alina ebikolobero bingi okuva mu ggwanga lye erya Rwanda Bujingo babaga talina bikolobero akwate kuba agende e Rwanda amaleyo wiiki 2 bagazadde ba Bujingo baliriddewo si Rwanda Bujingo wali omulabyeko ng'agenze Rwanda alabe ku bazadde be asumba alimba ngombe nabalowooza nti mugenda kuntiisatiisa ayikati wafunye akasima akutiisatiisa okuve ewaffe tulinayo ekannamba yabijja twakaziikako n'ataano ku 10 tennajjirwa nze bwe mba nfudde sinze enkomerero actually njagala nnyo okufa sigala ku nsi kuba ensimbi temuntiisatiisa nnyo nakufa bazze ne wa bosi wange ku mulimu omwana ono kiri bosi era nga abeerako ewaka era nkera kwebaka kera kwebaka ayagadde n'anterako omutwalo n'engulya n'enjuya n'enjogeramu ekintu kyonna kyotosobola kukyusa mu nsi muno ge mazima noba ottafaadi wagenda vaayo abalala nze wali abankubidde esimu ne mwamba ne bwino omulala ne bagamba taata tutya kwogera abamu nga bali mu Soroti abamu nga bali mu Bujingo bennyini bantu ba Bujingo naye nga ffe tutya okwogera abamu ne bagamba bawandisuse n'ofuluma eggwanga n'obyogerereeyo ekyo nedda tosobola kuyigga mpologoma ng'oli mu njuuyo ogiyigira mu kibiramu naye omweri tosobola kuba kingi nga tosse kabaka totya ate nti kati nti eki ntyani ateebaka ntyani atagenda manju obulamu tebuli mu matigga nze mpaka atebuli buli wero prepared ani alina expired date y'obulamu ogimanyi nze buli lunaku lwenfuluma ewange ndowooza siddayo ne bwe nnyingira mu nnyumba bwe neebaka ndowooza sizuukuka bwe nzuukuka manya sizibya bwe nzibya manya sikeesa Katonda bwatyo bye yatukola kati olaba abagagga balina emisimi n'omusimbi bafu kati olwoze lwabwe ogwo ennyama yaalwo gwe babanja lenti abakutiisatiisa bavaawa mu Uganda Pastor Bujingo akimanyi nti nkimanyi asobola okunkola kyonna kyayagala akimanyi nti nkimanyi alina obusobozi bwonna obunkola kyayagala kati lwaki tomwesonyiwa kanzire kwani olina olutalo naye naye omusajja yakuyamba nange namuyamba wamuyamba ki teyampanga musaala yampanga gwa bwerere naye bangi nnyo abaali basobola kukola byokola jasi yakuyamba n'akuwa omulimu kyova olaba navaayo ate bikyakolebwa lumu twaliko mu meeting ng'alina producer gwampa okumproducinga ne mugamba oyo producer obwongo bwe tebusobola kumproducinga nze nagamba kati nsobola okukugoba nze yakumakinga nsobola okukumakinga ne mugamba nedda Pastor Bujingo sigwa makinga Katonda ya makinga just yayisiza mugwa okumakinga nanga nso zimba abalala nkugoba nenkwayo emyezi 2 ne mugamba nsonyiwa mukama wange ne mpulira ng'ayogera ng'omuntu omutoletole okuzimba ennyumba kizibu ogimenya kyekyangu goza bonna singa tebasula mayumba gaabo gwokuva linavaayo fast okyagirabako teweewaananga mulamu bwensi eno nti olina kyokoze ku muntu Katonda aba gwoba lugogo Katonda kwayisizza omukisa gw'omuntu kisegedde era muganga ndayamba omuntu ono kufuna n'abalala 8 n'abakazi mbagamba teweewaaniranga ku mwami mbu nakusanga oli mwavu kati nkugagawazizza kati oyenda ate nga naye bwammwe muli baavu gwe wajja n'ebisawo bimeke by'essente okutuuka wano wendi oba wakola nga nze ntudde yakuwa omukisa anti kati omukisa ogwo gweko n'omulala gwobeera lugogo Katonda kwayisizza no kino kakiba bwe temala kitegeera so utasobola kuddayo n'omwetondera namukola ki tangobangako
nze yali zayininga ne mpandika ebbaluwa nenjiwa mwamirumu human resource muga ngenza na mwamirumu amenchi kaba kyangamba ebyawano bikutamye human resource yanga nawe ebyawano bikutamye ninga katulaba olaba oli omusajja omukulu w'ekiwala tangamba nawe ebyawano bikutamye kasekeza teje yatudde kumpiso nzate naye so abiguminkiriza kati lwaki ozaayo amafumu gye wava sigalina sina amafumu genzizaayo twagala waliwo generation ejja after Pastor Bujingo waliwo next life after this life osegede naye waliwo abantu be bagenda okukuza mu bulimba Pastor Bujingo ekyokuwagira gavumenti tetukiinaako buki ate nange sikiinaako buzibu kubanga gavumenti okuteekawo ebibiina na bino ebibiina okubeera another opinion oba endowooza endala osegedde bw'omba n'endowooza emu bw'oba n'omukazi wakanga buli kyoyogera agamba yes obufumbo bujja balema ojja namutomeza oba jakutomeza omanye ekyasuula bebekulu obutaddamu kuyimba ngaluli oba kamiliyoni ngaluli Bob Wine kubekutulako kudda mu politics ne batabuka buli wobanga tolina competitor toyiiya fa abavubuka ekitugaggawaza oba ekitukulaakulanya kukyalawo n'ensangayo flat screen ya inchana nga nze wange mbadde nakibina nga nkimanyi nawe ojja kujja onkyalire kati nkubuuze screen wagijjawo kinajuga ku Namirembe Road naye nateekangayo etaano esatu ebiri okitegedde naawe kati okwegomba okwo kwenkola ki kati waliwo generation egenda okwegomba Pastor Bujingo etwale obulimba bwe ate Pastor Bujingo tawagira gavumenti nti ajagala nnyo agigwagira lwakuba nti ejja mumukuumira awo egenda mumukuuma mu bintu bye byonna nabwakola shiti ze tajja kukola ki gwe Bujingo kyogala yali asibiddwako Bujingo ye muntu asinga okulimba mu ggwanga muno yali ku kituuti n'agamba ngenda wa mwami Kisembo kunnyanjula naye baayisa abantu batono ngenda kwanjulwa Makula Susan ne bagenda ne babeerayo ne bagashumba bwe yagenda mu kooti yakwala ne Bible n'agamba wallahi mazima Katonda omutuufu Yesu omutukuvu Katonda wa Isiraeli byenjogera ge mazima nze sanjulanga kusikolanga ku mukono na Susan sanjulanga kati omuntu atya omusumba pasa Kiganda naye yavudde n'agamba ye bwabeera gavumenti yegenda omuwa ssente toyogera nga bwe yayogedde yagambye atya bemba temwagala tusabe ssente z'abisiyaga z'abantu bali abasiyazi kale tuzirese kati mwe mutuwe nange mbadde nkyendeeta gavumenti ebeera si yegenda otuwa ssente naye tetujja bivaamu because bali be batuwa ssente gavumenti goba embase za Bungereza wano goba embase za Amerika wano goba wano ng'omuntu tasobola nafuna visa wano egenda mu Amerika kubanga gye biva kisoboka ekyo tutulwanyisa bisiyaga olwanyisa n'ababireeta bw'oba olwanyisa bakuba boba ogenda mpaka ku ADF gyebeera mu nsiko n'ogenda e Congo n'osaawa n'amakubo batuukeko nga bo bali awo n'okola operation Sujai obakwata okwata ekibondo kakati wano olina okugoba ki n'abagyolaga tetugendayo moto siriwagizanya tetugendayo kyenjagala okumanya abatabipromotinze direct mu kyakiye ate abipromotinga bagaya agenda birya abaana abalimu abeerabo omusumba bw'ovaayo notabivumirira wabula Uganda obulamu butambula n'ebintu bibiri omuntu atambula n'ebintu bimeka obulamu ne ssente kyaki ezo oyimirirawo ssente tubawa ssente endiga tezimala ate baagala zaaki bagamba za Katonda Katonda naye omusumba oŋŋamba otya ati nno tezijja kumala omusumba olina ennyumba endiga zireese ssente ate gw'ozimbyemu gundi ndala ate ogamba zi Katonda bw'abeera nga Katonda tasobola bw'abeera ddala baweereza Katonda tasobola kwebeezaawo Katonda awatali ssente toddayo kusaba sabira ewaka no abasumba amasanze wano nti amasanze ya senemeka kitono nnyo ya 10,000 kyaki ezo zikozesa amasannyalaze buli mwezi ekitono nnyo miliyoni 2 zikozesa amazzi ga bbeeyi n'omuntu okwebeezaawo bw'olelebeyo kyaki enjavu nga mulimu abantu abasumba baleke tulimba kyaki enjavu mubaamu abantu abasumba baleke tulimba bagamba nti nno oyagala okugamba nti nno abantu ssente ze bawa nze nange omuntu ampa ssente tomukwatako wuliriza bwebeera nga kyaki
lwaki zibalemye lwaki tebaziggalawo bazitunda kati gigule ya Kiganda no toyina gitunda giggalewo dewakolime vanilla kati omukwejo giggalawo leka nfune gye njja ssente zange babeeranga ebisiyaga ne bayibuli egamba katonda yazikiriza gavumenti yali ewaddeko abasumba ebisaawe ebyobwerere nti genda otakolerewo ku luseedi bayibuli yennyini egamba katonda yazikiriza lwaki sodomani gomora lwaki siyaga kakati gwe omusumba agamba nti nookolera katonda ate okkiriza sente eziva mu bali b'ebisiyaga katonda by'atakkirizigana nabo oba okolera katonda oba weekoleranga ggwe katonda alina amaanyi agakola buli kimu agatonyesa enkuba n'agakisa omusana agenda akwata abali b'ebisiyaga bonna mu ggwanga mu nsi yonna ajengamu omwomu nga tulaba abuuka ati katonda omanyi lwaki abalekawo lwaki babeere ekyokulabirako abantu abalala gye bujja bawa obujulizi tiki tinze nabirya naye kyebyankola nabivaamu katonda yasinga bwobeera ogamba andi kati ffe tubireke babirye bwe kinayisa obiya n'akivaamu omusajja wa katonda bweyimya katonda okola ekyo mu kyaki gyokirayiminga nti katonda yagizimba ne gavumenti era mubazungu mujja ssente gavumenti isoke ate gavumenti kyeki navayo nekirayiminga nti ekolera katonda gavumenti kyeki naye omusumba agamba mu gavumenti kyeki gavumenti be bantu kyekikola gavumenti bantu naye omusumba yakirayiminga teri musumba waliwo omusumba alina ekkomera teri musumba waliwo omusumba alina ekkomera tuli kati tutuyingidde waliwo omusumba alina ekkomera tewali musumba waliwo omusumba ayinza okukwata omuliwo ebisiyaga n'amusiba mu kkomera alye tewali kati gavumenti kyesiba my concern is omusumba Kiganda talina buzibu kyeyogedde ovayo n'agamba nti akolera katonda ate oyo mulungi nnyo mu bantu abayinza okwekweka ovayo n'agamba nakolera katonda ate si nolaba n'ogamba nti katonda sente ze zakuwa ng'ayita mu banaku banene tezimala osatega katonda gw'atayagala ani katonda tayagala bisiba bisiya bayibuli egamba nti ensi n'okujjula kwabyo byonna byani bya mukama abantu abalimu bonna baani ba mukama Kiganda kye yayogedde kituufu gwe bw'oba eri obutalya wa neiba mmere ewaka mpa emmere nzikusa katonda ogamba takoze kimala kino kirya katonda akolera katonda talina nasaba gavumenti Kiganda alina fukamira mpa obujulizi bwa mirundi 3 bulaga nti Kiganda akolera katonda bwayogera gwepa obujulizi bwa mirundi 3 nombuli ebyo bamali batudde naga nti kole katonda yani katonda atulamu gwomu n'oli omu buli muntu ne katonda we anti bo bakirayiminga nti bakolera katonda tomukebiringiza bigambo yaggambye ekyalowooza ku mutima tokyosanga ndowooza ya muntu bwe bweba olaba embi olina omulaga ekirungi tomuvuma afukamire asabe katonda embeera eyo si optioni ba asha mu church be basinga obungi naye banaku batufuna ebizibu sirimu asinga mu church ba asha basinga okwenda batufuna ebizibu lwaki bagaba tusabe tusiibe nabo bafunye ekizibu ky'ebisiyaga yasibye naye asibye tekikoze basabe bisiibe biveewo kati bugamba Bujingo mufo ky'okunoonya Bobi Wine atali mulokole Bujingo asabe ekisiyaga kiveewo Bujingo katonda yamutuma yagamba katonda yamutuma okusabira abalamu n'abaki abalokole n'abatali balokole kakati adde emirimu bamutumira amugambe nti katonda ebisiyaga bisusse nze amutuma amuddemu amugaye kati genda osabe essala bweti ab'ebirimu ebisiyaga bagenda kukera ku makyanga bonna bafudde. That is liar. Ekibonyabonya Uganda bwavu. Katonda taliyo. Ekibonyabonya Uganda bwavu. Kyova olaba nti n'abasumba baba basaba bagamba ojja vva mu bupangisa ojja fumbirwa ojja suulako ebweru ojja linnya ennyonyi. Basumba basinga okusabira bakadaama. Naye wali olabyeko omusumba akutesendeze nti nga tujjayo bakadaama nti baveeyo. That is liar. Abasumba nze sibeesiga abasinga nze neesiga musumba wange. Ani? Gyali eyo ku William. Wako street. Tuvuka munnange. Tuli myaka gyegimu bwasobyanga twekuba. Gokiriza. Talina basirikale talina ki talina kyaji. Katonda gwe yatuma. Tusangibwawo ku dduuka ne twesabiramu awo. Siyano ya Bujingo mutuukako appointment. Kino okukolebwa gavumenti ne ba stakeholders bonna mutereeze embeera mu ggwanga. Naye nga gwe bisiyaga obiwagira. Abasajja ne babeera wali America nekeera ku makya ne Bungereza kwembasa yawo neerangira negamba buli awagira ekisiyaga gy'ofune green card wa Uganda oyinza obutasigazaamu wadde omukulembeze n'abasumba bennyini.
Usibe bulungi mwera bano. Tutulindako tulina ensonga gye tuleseeyo ey'amakula. Makula tumuleke. Makula yavumye Juli. Makula okuvuma Juli. Yabadde ali concerned nga tayagala abakazi babeere nga Juli. Nga Makula ayagala abakazi babeere nga Makula. Ng'olina omusajja wo omu gw'oyagala. Funa omusajja ali mu bufumbo mutabangule mutwale. Ensi bagita tabangula twala tijje. Katonda yennyini tabangula gyova. Katonda yennyini. Makula alina ekibiina bakita tijje. Tabangula gyova. Mukyala wa Katonda tomu. Ate ani mukyala wa Sitaani. Makula tayi. Choga Teddy mukyala wa Sitaani. Nenda yogera amazima. Teddy mukyala wa Sitaani. Mukyala wa Katonda. Makula yeyekwana. Yeetega. Katonda manyi Katonda akola ebyamagero. Kyamagero si kyamagero. Ekyali. Ekyamakula okwetega n'atwalibwa. Banja abeetezi tebatwaliddwa. Kitegeeza Katonda yamuyiwako amafuta. Makula alina ekikolimo kuva mu famire. N'afuna omusumba omuntu alina ekikomera afuna waliko amafuta ga Makula akamulanga azimbye akedi meka ng'afunye ekimundu. Home country eri egundi ye yamuwa amagezi. Baagenda ogizimba nno nga Bujingo akyalina wa Teddy. Home country. Anti nga muwa amagezi n'amugamba ng'akyamuperereza ebiseera ebyo. Okati okuva bwe bavayo bayongerako ki? Baagula leediyo mmeka okuva Bujingo lwe yava ewa Teddy? Oki ky'otegeeza? Byonna azigula akyali wa Teddy. Ate abimaintainize bulungi omukyala. Susan toddamu kwogera ku bantu by the way. Najjuli muteesaasiramu ensonyi Susan kino nkigamba ndi ate lwaki amwesonyiwa nga apracticing ono byatakkiririzaamu. Oyagala abaana abawala bonna Susan mulabidde banga ki? Simusinkananga nako mpulira mu womuwuliridde wakalabagana ba Susan bameka? Simanyi. Kyokka ng'ate osula kumpi nabo. Ngamba babeera ku Mawanda Road n'esimanyiyo. Muganda wa Susan omu yafa. Ekyamuto kimanyi? Mayirungi. Yali amayirungi nnyo mayitirivu nnyo n'afuna kansa w'emimiro. Muganda wa Susan? Omulala yagwa eddalu njaga. Ali muri hub. Kitegeeza omulala naye gyali naye wanjaga omulala avuga boda. Byogero binako bukakafu. Genda akuwe baganda basatu. Akuwa omusiraamu n'omulala omuto n'oyo omulala avuga piki. Olabe bafaanana. Ola Susan abayambye eki? Osanga yabagamba balokke ne bagamba. Alimba Susan. Va ku bantu Susan. Sokotereze famire yo. Ojjewo ekikolimo kyonna ekiri mu famire yo. Kibi okwogera okulaga opinion ye ng'omukyala. Toyogera ku bulunzi ng'oli muvuzi wa boda. No, yayogedde ku lubisaga ye mukyala mufu. Yagamba nti yali mukwano gwe yamuyamba kinga mukwano gwe. Yali tamanyi nti abirya. Juli Muteesaasira bwe yabeerera mukwano gwa Susan. Susan yayamba ki Juli Muteesaasira? Yamukubiranga music we bwe yagambye. Muleke kwe yali nnyo. Mukwano. Susan tolina sooka olokole famire yo odde ku baana abalala. Susan mu baana ba maama we bonna yalinga avudde ate ne tadiyo. Tagenda Bujingo agenda musuula wa mute adduke emisinde. Bujingo ng'oyogera ng'ani? Nga nabbi wa Mukama nze kyendaba. Susan osusse okuspendinga sente z'omusajja. Lwaki olubiri lwokona nga toliddwa? Anti nze ndi mukulu gwati gwe mulabira wano neffe tulabira wali. Gwagambyeko nti sente gwerinda Bujingo ajagira ati endiga zikyaleeta sente. Omusajja oli yaspendinga ng'emitwalo 10 olunaku kati yaspendinga 6. Kuki akutobana bachachi galo bonna abusudde eka omusajja abulabirira temuli uwe goza Bujingo kye kyameta ku kitu yekabye ngalaba alabirira abaana abatali babe. Abaana abatali babe banyirira ababe bali eri bakonziba n'akaaba. Susan yagula Bugozingo yempya na wiki. Omusajja yagamba ng'amufaako nnyaba bonna avamu overnight. Kyamulidde ate Bujingo kyamulya kubanga bugandi kwavanga eri nga tebafumba mmere bulungi n'ojje wa Susan mu bbanga ttono nnyo. Susan n'awangula ekirabo kya Cafe Java. Cafe Java ky'ogamba yegwe abafumba ng'ogitwalira oba olya birijja kafudu. Cafe Java yereeta efumba loko fudu. Kuge Susan yawangula ekirabo kya Cafe Java tewakiwulira? Yabeera asinze okulya omwaka ogwo. Omulya omwaka ogwo okutwala ebintu ebisiike. Musajja atu yagejja butte era Bujingo weetaaga sawuna.
obudde eri omukazi takufumbira bulungi takuwa mmere bulungi ogenze wa Susan akulabirira afumba emmere akola buli kimu kyokka mukazi we akulabirira ennyo awangudde ekirabo kyakafejjavi n'abayimbi betusuubira abatafumba be baati kiwangudde kuba abayimbi tebalina nnyo obudde bufumba oba ova mugundi kiro weebaka bwebasi ku makya totukera mu studio koli asinga ekiro olinayo ekivulu kowali badde oli akafejjava naye omukazi w'omusumba yawangudde ekirabo kyakafejjava kati oyo akubuulirire nti fumbira omwami tulekemu naawe tuleke tetuwunyirira tutegeera